Omwaka oguwedde nga liigi y'eggwanga etandika waliwo vaawo mpitewo wakati w'abategesi ba liigi ne zikirabu olw'ebisaanyizo ebikakali ebyassibwawo zikirabu okutuukiriza mu ngeri ey'amangu. Kirabu nnyingi zaawalirizibwa okulekawo ebisaawe byazo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ne zitandika okukyaliza mu Kampala olw'ebisaawe byazo obutatuukana na mutindo FUFA gwe yassaawo. Ku mulundi guno ttiimu ya KCCA yeridde empanga mu nteekateeka y'okusomesa kirabu zino ebyetaago bye zirina okuba nabyo okufuna layisensi za sizoni eno. Tuli wano ne KCCFC mu puroguramu ya club licensing. Kwakubanako ne sizoni ziri endala club licensing ya sizoni eno tugitadde mu phases bbiri. Tutandise ne phase ya club licensing pro agenda eno puroguramu okuteekateeka club zino zisobole okuba nga ziyitamu puroguramu erinjitulako ya club licensing nga tezifunye muzibu. Tutandise ne KCCA olwaleero ejja kuba wano naffe ennaku bbiri olwaleero n'enkya oluvannyuma tunayingira wiiki ejja neziri club zonna ezinabasigaddeyo. Puroguramu eno egenda kuba nga etwalira wamu club zonna eza Premier League n'eza Big League. Okusinga essira liteekeddwa ku bisaawe omuzannyirwa omupiira ebirina okuba nga bijjudde omuddo. Kakati ebisaawe bino tugamba nti ekisaawe eky'omuddo tekyandisambiddwako ttiimu professional clubs zokka bbiri. Bwe twogera ku professional clubs twogera ku clubs esamba mu first division ne mu second division oba Premier League ne Big League. Nakyo tetwandiyagaddeko ttiimu zokka bbiri ku muddo. Kirabu era zitegeezeddwa nti zirina okusasula amabanja gonna mu FUFA nga tezinnafuna layisensi mpya. Singa tukusanga ng'olina amabanja ga FUFA gotonnaba kusasula tusobola okukulemesa tugamba nti ekyo si bwe tuba tuzudde ng'olina emisango mu kkooti egyekuusa ku by'emizannyo nawe tusobola okugamba nti baddiifiri nabo babanguddwa mu ngeri gye balina okweyambisa mu tekinologiya mu kaweefube w'okutuukiriza ebisaanyizo ebyokwewala okusaasaanya ekirwadde kya COVID-19. Omusomo guno nga FUFA twayise ba instructor abasomesa baddiifiri amateeka g'omupiira ag'oku kisaawe n'abakozesa physical fitness nga ekigendererwa kwe kuba traininga basobole okugenda ba training baddiifiri emisomo egy'enjawulo naye nga tebaba trainingira ku kisaawe ate tebaba trainingira mu class bagenda kuba traininga nga baba trainingira gye bali.